Buterevu ali ku YouTube channel gye bayita Ren Media Bamtap Life Senior Ren Roger Straight kisimanya channel yeyo eno ye yange kakati lero bakumeka enaku z'omwezi zijja kuba mukaaga 6th Feb enaku z'omwezi zabadde nnya nabajenjaguza birthday yange nga mpeza emyaka happy birthday to you n'emyaka nabajjabadde meka to me too emyaka gibeera emeka mulawo njerabidde mukale nga olwakola lero njaga tunuulira ensonga ntono nnyo si z'amaanyi naddala ku mukyala Babi Kyagulanyi Babra Itungo munnange omukyala ono gye buvuddeko kyategereka world over nti yaddamu naye naali yali nyenyonyi sidde omulundi gwe ogusoosa okulinya ennyonyi nga bulijjo babiriikinga ne babiteekayo ebyama ne kitegereka nti yali nyenyonyi yagenda mu ggwanga simanyi ggwanga ki naye nga eggwanga lyeyagendamu lyonna lyeririmu n'abaana be jjukira gye buvuddeko agenda ggwanga bo tebavangayo kukyogerako naye ffenna tuli mu kuteebereza so katugaye bagenda US naye gye buvuddeko abaana be bagenda mu United States okulonda kubulako ennaku ndooza nga 2-3 amawulire gatabuka nnyo ne tulaba ebyama byafulumizibwa bingi travel documents travel information yonna ey'abaana abo nebeera nga eriikinga nekibeera nga mutuufu kyali kifaananyi kibiira eggwanga lyaffe era by the way okugoberera conscience okugoberera ekintu ekyo Company yenyonyi eya Qatar Airways yakubwa nnyo abantu bajogera bingi biseera ebyo era kyenategeddeko some few days back yavuddeyo ne firing abantu abawerako 15 nga bakola ku kisaawe Entebbe nga be bagikolera obaokitegera nga kigambibwa nti abo be bakola ki be balikinga gundi ezo travel information y'abaana abo naye omukyala Babi Kyagulanyi naye okufuluma n'agenda ebweru w'eggwanga kino kyajja tumaze okulonda okuliya juzi yagenze almost 3 days back kyakoze nnyo amawulire abantu bonna ne babeera wogera ku ekyo ne batuukayo era yatuuse bulungi n'atuweereza n'obujulizi ebifaananyi ng'ali ne famire ye bambadde bulungi olaba bali mu kaseera kawinta biki ne batuuka ne babeera nga bali mu happiness era nga maama yena naye kyewunyisa era kiswaza nti mu Uganda essaawa zino maama agamba nti ngenze kulambula ku baana bange ekyo netukola amawulire kagamba nga tetubyogera nako naye wewunya entegera y'abantu baffe akaseera we yafulumira waliwo ebyali bigambibwa abantu nga baspreadinga propaganda nti wali wagenda kubeerawo obutabanguko mu ggwanga mbwe bwali planned nga bwogambye nzebeeza nti yali propaganda ate nga propaganda eyogerwa abataagaliza naye Babi Kyagulanyi yatuuka bulungi era abadde tavangayo kwogera ku allegations zino zonna bye baali bagamba nti biki era nga okujjako ebifaananyi bye tubadde tulaba naye kyewunyisa nti naye era by the way yali afuluma era ennyonyi information ye yafuluma naye tebafulumya nnyo biwandiiko wabula ekifaananyi simanyi watukifuna ekifaananyi waliwo ekifaananyi kye baalaga ng'alaga nti ali ku airport ayambadde bulungi ne masiki agenda ekifaananyi ekyo ng'olaba kivudde ku CCTV footage ng'olaba ne opposition mwe baakikubira tewali yali ayinza kuwalampa waggulu eyo okukuba ekifaananyi ekyo nga kiragira ddala nti kyava ku kamera ezikwata ku airport awo neneebuuza ani alina obuvunaanyizibwa ku footage akwatibwa ku yakkirizibwa n'okukwata footage w'omuntu ng'ali private n'amukwata n'amusaasaanya ensi yonna nebeera ng'emanya nti omuntu gundi afulumyemu nti so that kisobola okwalaatinga n'omuntu yenna ayagala okubeera ng'amukolako okulabe oba atamwagaliza kuba abantu babeera ne ba enemies baabwe nabwekigera so Babi Kyagulanyi naye bwati bwerabika naye bwekyanga agenda tubadde tetufunanga mukisa kumuwuliza kyaddaaki leero tolowooza nti byayogedde bingi avuddeyo leero n'abaako byatugamba ayogedde ebigambo bibiri nze simala googera ebyo biba bibiri nze simala googera ebigambo bisatu naye ayogereddemu eritoni nze simala googera so ye mukyala Babi Kyagulanyi tolowooza bingi era afiko yeno mufunfunge tolowooza bingi ebyo ebyayogedde byo byokka simala googera bavuddeeyo oba ye musasamadde nti agenze kulaba ku baana be beyakeera enkya neyeezaalira nga yabazaalira na Uganda talina n'omu gwe yazaalira ebweru eyo nemubeera nga mukitunulira mu mbeera efaanako bwetyo ate n'okusoma kuko bakuggyewo okwa wansi
kuba abaana abasinga kuddamu kusoma bagambe sa P6 senior 3 ne senior 5 baddayo kati bw'otunuulira abaana babituula mu gwakusatu batanoonya abagwa mu bracket eyo so obaba nga bali bweru babeereyo sinakindi katonda wabasaasira ne bafuna kasente basomereeyo kuba kati ebyona muna ebyagootaana fenna n'abalina abaana abato tetukyamanyi ddala bo balitandika kuba nawulidde nga bagamba nti mbusimanya was it P5 5 years mwana okutandika okusoma nga alina emyaka 5 kugamba Uganda future yaffe egenda kuba ntumbaavu n'okusinga bwerika bwenda baawe tulaga naye nga kyoba omanya twongere kusabira busabizi ggwanga lyaffe kati wulira tumukifo kya kudisikasinga ebiripoota ati ng'ebyo osanga minisita omulamba nga disikasinga Babi Kyagulanyi yagenze bweru waliwo n'ekibaluwa ekyafulumya eggulu oba wakitegeddeko kibadde ku peegi ya Nuupu bateddeko kigamba kitya banti bahakinze page ya National Unity Platform official page ne bapostingako ekyo kibaluwa ate okumanya nga bana abantu signature wagirabye ate ogwo musango munene nnyo yenna yeetantadde ebirala byonna mwali bikoze naye yeetantala okubeera ng'ojingirira signature ya principal oli omusajja munene nnyo oyinza okwagala okukyetondera nga ne chance tekyaliwo nze nkubuulira naye nga bambi ekibaluwa ekyo kyafulumye ne kikanganya abantu abansonga kyafulumidde ku mukutu gwa Nuupu oguli official naye nga mukutu egyo bagihakingamu ne Fredrium yetwala bepeji egyo bivudeko bagihakinga so basobola okukola byonna bye baagala okuggyako ng'owulidde oli ng'ayogera mu kamwa ke nga Kyagulanyi naddala ensonga esensitive ng'eyo Kyagulanyi waba wakukyogera ekyo tayitagana kukiwandiika aba ajja kubayita live ate ababuulire ekiriwo so mu mbeera efaanako bwetyo naffe tutwala omukisa gwe gumu guno okubategeeza nti ekiwandiiko ekyo kyabadde era kyova olaba nga peegi zonna ezakipostinze Map Media asimanye ekyoto zezo ze bahakinga ze baatwala ate no Bobi yavuddeyo n'amala n'akiriyalinga ekigenda mu maaso kikyamu yakiriyalinze ku nsonga eyo kale abanayuganda mulemenyeko nkenke ekyo tekibirebe tebibali awo segera bagenda kati batuse ku ssa eryewandikira ebbaluwa nga webazaanukula nga beere nyini webagenda bazikomentingako nga bebazipostinze so guno omulemeze neza nti ekikwatagana tekinologiya kyoba kireke kubanga Kyagulanyi kyeyasooka okufunza nti abantu abali ku social media bawula ekituufu n'ekikyamu oba kitegeera that's why n'abagenda tebabafaako bagenda ne batuuka ne badda bokkoba ne bakolimira kyali mu mbeera y'omusango gw'okubanga Kyagulanyi yatwala omusango mu kooti nawuliddeyo ebivaayo okubanga byogerwa nga bigamba nti ate bagambye nti ebipapula Kyagulanyi byatwalayo mbu byali blank nange nalabyeko ku nsonga ezo si blank as such naye bagezaako okubeera nga babuzaabuza petition ye ne bagezaako kulaga nti eyiseeko ennaku kooti yagambye nti ejja kugirisivinga nga 6 kagamba waliwo saakasi mungi awo nga mu kyonna gwe kyewemanya kaweefube wakubeera nga balemesa omusango guno okubeera nga guwulirwa kubanga bamanyi obujulizi obuliwo obuli unbeatable tebukubika alina abajulizi bina as in individual witnesses kati ekyo kireke alina balooya 25 President Museveni alina balooya namba 2 naye bonna bakankana embale zibakankana waliwo namu ze baŋŋambye nti yatandise okufuka ku buliri naye nga si gye gyabadde emizeegi kubanga atya kyagenda okusinkana waliwo n'omulamuzi eyagivuddemu waliwo omulamuzi yagambye nti kuno omusango ne wengugatta ntya tetugenda guwangula n'akita omusajja amanyiddwa nga Lubega Sseggona Medadi oyo omusajja ye mulamuzi omukuwendoza ye looya wa Bobi Wine omu ku bakulu abenkizo kale omulaba dduka tusibe tuvaana kubana obudde ndaba tebuli ku saidi yaffe sigadde nze Life Senior Buterevu oli ku Reni Media ku Logon TV ogenda n'osubscribinga yonna osobola otusangako emikutu egy'enjawulo analysis ey'enjawulo esingako awo Logon TV Bump Life mbeera makindi nabagamba yonna nnoonya ng'olinamu obuzibu mu byenjogedde mwawane makindi tovaawo nange mbeera makindi tunaabaddamu atunoonya tusangeyo straight mubeere bulungi mweraba